Abalwadde betwogeddeko nabo balumiriza abasawo ku ddwaliro lino erya Busime Health Center 3 okubajjako ensimbi naddala bamaama ababa bagenda okuzaala nga zino ziri wakati w'emitwalo 7 n'emitwalo 9 kyokka nga bangi baba tebazirina era nga bawunzika tebafiiriddwako. Bano era bagamba nti n'abasawo okwebulankanya ku mulimu kususse ekiziŋŋamiza empeereza y'obujjanjabi era nga baagala bano bakyusibwe babaweereza abasawo abalala. Abasawo bajja wano ssaawa nga 3 sawa muzanvu bagenda nani foka buguri bandi subwenyala bandi kuma business kuno bandi bari bandi betegemea basacha bawe nayo nyala wecha midwife akire mu ngendo jaye sakira kubaawo abakunga mulimo kwawe bakona kuno banyale kuija kunonga ebihabya abebula ni balu tebaliwo kati omuntu asobola kubeera nga ajja wano alumisibwa agala kuzaala teriwo omuntu yena asobola kubeera nga amuyamba. Dr. Wabwire Mathias Panyako akulira ebyobulamu mu district y'e Busia alaze obwennyamivu olw'embeera eno ate nga abasawo bano basasulwa gavumenti okukola. So as in charges, let us take responsibility. Bena Nanyama amyuka atwala ebyobulamu e Busia era nga yakulira ebyokuzaala mu district eyo akakasizza ebyogerwa ku basawo bano n'akakasa nti kisinga kukolebwa bakugu mu ddwaliro ekiviiriddeko ne bannakazadde okufiira mu ssanya. And they want to causing maternal death. And they know I'm directly in charge of maternal death. They are causing maternal death because of those delays, because of not giving in the what? Akulira abakozi mu district y'e Busia David Rubuuka asabye abakozi ba gavumenti bonna okwewala emize gy'okujja ku bantu ssente era nga abakikola bali mu katyabagako okufiirwa emirimu. Si bonna nti babi mulimu abamu abasiiwuuka empisa tanadobwenti betulina okujjayo babonerezebwe. Midwife ali omu singa bali babiri omu wagenda ku weekend omu asigalawo kati omuwala oli omukazi agenda okuzaala bwajja kati kyetagisa pikipiki enoonye midwife gyagenze akomewo ayambe. Amyuka RDC w'e Busia Kanuna Grace ategeezezza nti omuze gw'okujja ensimbi ku bantu gufuuse baana baliwo e Busia era nga baliko n'emisango egy'ekika kino mingi egyatuuka edda mu woofiisi zaabwe. Also operating under the instructions of the qualified personnel who is highly paid, also maintaining the directives of the police personnel. Patricia Nakaima ne Gabriel Mukisa, BBS Terefayina, Gambuuze.